I think for me, it's people speculating and saying things they don't know anything about. Zero. They know nothing. But remember, guys, like Debbie said, I'm a mother and my children are grown. So I have to have a lot of backlash for my children. But I'm so thankful for my sisters here. Until the end. Literally, if it wasn't for them, I don't know how I'd get through this season. God will get you through it. God will get me through it. I have Jesus. We are nothing. And no, you're not nothing. I'm not there a lot. But I mean, they're so funny. Yeah. Like Montundoza. Yeah, just be mindful. The reason you guys didn't know about this mansion is because in your marital, they had agreed that that you guys just commit to each other for a year as a couple. Good girl. Yeah, they were meant to just commit to each other as a couple. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Bwe tweyongerayo munnange ebyalukwago si birungi oluvannyuma lw'ekifaananyi oba akatambi akaafulumizibwa nga Sseggona munnange ne mukyala wa Lukwago nga mukyala wa Lukwago wakati munnaku munnange ate agudde Sseggona looya wa Lukwago mu kifuba. Kati abantu bangi bavuddeyo ne balyoka bagamba nti looya yandiremezaayo Lukwago muki nti mukomera. Katubeere nga tubikuwa nabyo. Akafaananyi kano ka looya wa musibe Sseggona ne mukyala Lukwago omusibe. Gwe ki ky'olowooza muli? Bw'olaba akafaananyi ako okakasa ddala Sseggona anaawoza ebituufu Lukwago aveeyo. Sseggona ayagaliza Lukwago okuvaayo okusinziira ku kyendaba wano. Sseggona teyandiyagala Lukwago agira abeerayokko ku guno omukisa gwafunye. Olaba bakikoleddawo mu kamera. Okubudaabuda okwo kuyinza n'okuvaawo ne kweyongererayo ddala. Mukazi alina abaana abakulu. Alina omulenzi omukulu gwe nalaba ku NTV ng'analeetinga sitole engeri gye bazze. Wakiri ogwo yandigudde mu kifuba. Naye Sseggona a blessing in disguise. Kugaba ate Sseggona yawulira nga abuutikiddwa ebbugumu mu kooti nga tayagala kuta naye n'anyweza. Sseggona anaawoza ebituufu nti ajjeyo n'agwa mu buto nti Lukwago aveeyo. Mugerageranya n'omuntu ng'ali bweru ng'alina ennyumba ye Uganda ng'agiteekamu kojjaawe n'awasizaamu. Kati omugamba nti nzija oli nakubamu akafaananyi n'agamba ngenda kuddayo mu mizigo. Embeera eyo kati embeera Sseggona gy'alimu. Mbu Sseggona abeerawo waffe atekewo emifumbi nti Lukwago aveeyo mu kamera. Newankubadde ennaku kyasusseemu. Kyova olaba nagamba abakazi bano abafiirwa abantu mu limitinga ennyo ebigambo nga mwogera bano bakaba nga boogera asobola okuyitira. Ayitirawo n'ayogera ebitakwataganaawo abazze okungabagana ne bagamba omuwulidde kyayogedde. Sseggona era oyo omukulu mulabe byalimu. Looya wa Lukwago omukulu laba. Lukwago mumwerabirire ddala mpozi nga mukyusiza looya. Musibe lo muteekewo looya owookubiri. Ono olaba ayogera bitakwatagana ng'omulala aluŋŋamya. Naye okusinziira ku mbeera eriwo mukoomusibe. Kati alinga ali ku muntu nga baawe akola ku TV bamala nagissaako ne balaba nti wuuyo ali mu kukola. Oli asiibula n'ono asiibula. Kati akimanyi bulungi nti ali luzira. Ate yalina obuvunaanyizibwa obutekayo production warrant okumugjayo. Naye baddaye ebyembi bisekero ne Sseggona.
Mutwegatteko tuberenga tuyoza Shakib munnange ate yawangudde mu bikonde ebyabadde wali eri e Kenya ensonga no bwezityo bwe zatambudde wakati mu kuba nti no munnange mu wiiki eyewedde ate Zari yavaayo n'abeera ng'ateeka obubaka ku mutimbagano ng'agamba nti ono beekyaye naye ekyo tekyamuganye kuba nti n'afokasinga bambi n'abeera ng'ate yatimpudde omusajja okitegeera kale nno n'abeera nga yawangudde tubeere nga atumuyozayoza. Bwe tweyongerayo Shira Price wuuno alina ekibuuzo kye yeebuuza era nga naawe njagala kikubuuza watya nga DNA zikomyewo munnange nga abaana ba Kafeero si babe nga tekuli mwana wa Kafeero nga omu ku bakyala ba Kafeero we yayogera. Naye munnange mu comment section Shira Price naye bamuwadde ebibye bamugambye baawo yakubuulidde dde ebyavudde mu musaayi anti munnange ennaku zino Shira Price bali mu musibako Minisita Balamu olw'okuba nti noono abeera nnyo mu ofiisi ya minisita. Kaakati bantu bangi bagambye nti tubbireko baawo yakuwadde dde ebyavudde mu musaayi nga Kafeero talinaako baana be. Kale katubeere nga tukuwa akatambika. Bannange kino kirango. Watya bwe mbagamba Kafeero talinayo mwana wadde n'omu. Watya mbuuza bubuuza Kafeero bw'aba talinayo mwana muwakana. Nze mbuuza bubuuza watya. Bafuutu bigere kati muwulira mufa. Mubadde munsabira nfe. Abamu ne mumbikka n'okumbikka. Nga mugamba ekyo ekimwa tukiwonye naye Mukama Katonda yaani yabaswaza. Njagala okubategeeza nti muli baluuza. Nzaani emmotoka gwe yayitirako nyesigalawo nga ndi mulamu. Bobi Wine simwagala ate temujja kunkaka kumwagala. Mpagira President Museveni ekibiina kyange ye NRM. Ne bw'oyogera otya ne bwenfa saawa zino nja sigala muna NRM. N'olwekyo baganda bange bonna abansabira nkomewo ku nsi kuno njogere nga bwe ndi mu kwogera muli bawiina. Abo abaasabanga nga bagamba kife oba kifudde baluuza beebamu abavuma President Museveni ne famire ye naye nga bo tebaagala oyogere ku Bobi Wine waabwe. Uganda ensi yaffe ffenna tojja kunsalirawo gwe njagala. Mpagira President Museveni ate chance bwebeerawo next president mpagira MK. Mu mawulire amalala kkiriza tubeere nga tweyongera ensonga za nsambya tezinnaggwa. Mr. Matovu mumujjukiro nno yakyazibwako ku mukutu gwa Mirembe YouTube channel ya Mirembe bamukyazaako ne mukyala we era ne babaako ebyama bye baabotola munnange ku mutimbagano. Kaakati avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga za nsambya ne Mirembe. Mwabampa ekyokuddibwamu singa sajja kwe mu BCTV singa amaka gange tegaliiwo. Nze mwagamba sajja kyekoza kisombera kitibwa omusajja omukazi w'amalogo walala no. Kati banaye mbasaba Mirembe bedroom n'ensambya mwekumeekumi mwetereze. Temukkiriza okuteŋŋana. Teriyo gy'ogenda funira Mirembe, teriyo omukazi gw'ogenda funa, teriyo omusajja gw'ogenda funa. Atodde mu bya kuyiga gundi. Waliwo abateekamu omutaama ate nga mikwano gyammwe mubadde successful nga buli omu yeegomba mmwe. Ne lwaki mutuuka okuyuzayuzaamu nsambya? Lwaki otuuka okuyuzayuzaamu? Lwaki osindika obutambi ku mikutu? Lwaki oyagala okakasa ensi nti okyayo omukazi? Lwaki? Kyogamba buli abeekyawa nga mmwe mwekyawa? Mubeeremu bannange, mubeeremu. Muve mmwe ebyo mwekoza mu bintu by'abaana bato. Nsambya kumukubereko omusiru. Temwefuula mwenna nti nze ndi muvubuka ndi wa Kibulino. Togenda funa mukyala akutegeera nga Mirembe, naye Mirembe togenda funa musajja akutegeera nga Nsambya.
abantu bagala mwawukane esigenda genda ngamba ensambya this and this ngene wa mirembe this and this no awaliwo ekikyamu masekati gammwe emirembe singa sajja ku TV yo amaka gangali gaweddewo ebintu byakozesanga mukyala wange mwabiraba kyogamba mwabirabanga ebyalumbagana nga Grace mwabiraba nabyogera nga kinsukkiriddeko kyali kinsukkiriddeko nga kintuuse wano nga kindi ku mutima wano n'emirembe TV yo neyamba amaka gange wadde mwavuma ndisajja kisirusiru ndi kibindi kibijigiri ndi biki nfaana ekizike nfaana biki amazima na saving amaka gange mbulumye bwekitalo nawe ensambya osobola kikola tokkiriza kutamirembe emirembe tokkiriza tansambya mulekera okuwuliriza abantu teri muntu abaagala kubeera nga muli babiri bimwerangira ebyo mugenda kukyano ku makya nga muli babiri banembe ekimweddete ensambya weddeko oli musajja fuuka omusiru ku lwa mukyalawo oba ofunye omukyala alina kyakwongerako nga si bano buno obukyala obugiraagira beeramu mirembe nsambya Ab'ekisaawe baaswadde oluvannyuma lw'okukwatibwa munnange ku katambi nga bali mu kulya enguzi ey'emitwalo ebiri bwe giti mu Uganda era ndowooza ajja n'omuhoozi afugemu. Kaakati munnange bantu bangi bavuddeyo ne babaako ate bye boogera ku nsonga zino. Bannayuganda twaswadde kuno sina kuswala twaswaluse. Waliwo vidiyo etambula nga ba immigration officers bisajja bibiri binene biine embuto nga biri enguzi emitwalo ebiri. Amerika yabakutte badde tebamanyi bw'alina bukamera buno. Yadde alina gy'ava ng'ayingira ggwanga Uganda nga bamumye stamp emuyingiza eggwanga. Oyakutte ekyebiri n'abawa ne bamukooneramu stamp. Ekyo si kyekindeese enguzi ye Uganda gyeri. Naye immigration ekisaawe Entebbe airport we mutambulako banaye mutambula ku kisaawe awo immigration offices ze muyitako nga muve Uganda eyo mugenda mu nsi endala zifaanana ng'ezammwe. Imagine akayumba kalinga mwe batemera embizi kalimu ekiddugavu bikompyuta bikadde ebirimu ebisajja bikulu biri muli bikanulira muli amaaso byonna bibiri. Imagine ku mitwalo ebiri kadambe mwasigaza busigaza amanya nti mukola mu immigration ne muli banaku. Omuntu akola mu immigration sebo liba tafali ddene nnyo abakyamaanyi abalina omugaso ku Uganda yoyo agaana abantu either okuyingira eggwanga oba obutayingira. Okay? Naye emitwalo ebiri ne gimwemazaamu gavumenti tebasasula. Alabye ebisajja binene bibiri biina embuto kiri eri mu nzikiza. Entebbe airport baneemutereze offices z'aba immigration officers mwe batuula mulimu ebizikiza muzinovating muzibekala njeru ebitaala ebirimu nga byeru buli nsonda muteekemu kamera gula ebikompyuta ebipya naye byebikadde byonna ebikompyuta bya bbulaaka mulimu ebizikiza sajja kibeera eri mu nsonda kikusaba ssente nga kikozesa sayini otegeererawo. Mwe temwegombako mazima ddala temwegombako basajja mmwe nti saa mu bayimbi abalungi mu Uganda betulina if he's not number 2 he's number 1. Naye ekigenda omwonoona ibya politics avudde ku kintu ekirungi kyali onfuna bulungi nnyo mpulidde ogamba nti yaguze yalonchinze kololo first of all sinya nkufuna it's not easy oyita mu mitendera mingi nnyo okufuna kololo naye bw'oba ogifuna kitegeeza munewe ina ababidde abakuli emabiga which is okay. Era nze kololo tugenda gula meza yaffe fe tujje tunyumirwe endongo bwana Jacob ojamuwagira definitely okay okitegera ndowooza naye ebbanga lyonna lyona amalanga otyoboola abantu abataliba abantu abakulu ekyo tetujja kikkiriza kifyamu tujja kugagoba olina omutwe munene bibyo. Minisita Justin Nameraka akalulu munange kekalangala yagambye nti aba NRM temuyina lugendo era minisita ku mulundi guno munange awagira muganda w'omugenzi akatambi kaakano ng'awa ensonga ze. Ebitangaaza byange bindaga nti ekiri ekalangala birungi si birungi. Nze neebaza ssaawa 9 ogw'ekiro nga nkola research tuyimiridde tutya nga pate ya NRM
mu kalulu ak'okuddamu okulonda omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala. Naye mukwano Honorable Aida nawuliddewo abakugamba akalulu wakamaze dda, oyo Nampala si w'e Kalangala. Maama wange towuliriza baakajajjatta, njagala okole finishing ng'eri macuwa. Tebakulimba omuntu eyafudde, famire ye ne bwereetaani, mukwano abalonzi gwe bagenda naye. Abantu bulijjo bafudde ba MP bafudde ne baleeta abaana baabwe ng'omwana ava mu America n'olulimi lw'omu kitundu talumanyi, abantu ne bamuwa lwamuzadde. Akalulu okalimu direct nawona lebwere Nakimuli, tokalimu na Nampala. Akalulu okalimu na mufu, mukwano ebbanga lyonna abafu bawangula abalamu. Abafu tebawangudde balamu mu by election basula jjinja. Nkwegayiridde bwegayirizi kino nkikugamba ng'omukyala akulumirirwa kuwozza ovuganya. Towuliriza bakubi bangalo, simanya political analyst. President Museveni awangazizza obuyinza bwe kubanga tamala gawuliza sima political analyst wa Nakabu. Asoma obupande n'abusoma. Nkubuulireko bbeeyi ya birime yafa Honorable Namaganda. Veronica ne bamuwa ebisanja n'ebisanja ng'abirira ku bbeeyi ya birime. Honorable Fortunate ekyotera maama tasobya tagambwako lwa maama we Kitovu Mobile. Akyamulirako ebisanje omufu mukalulu omumanyi mukwano. Ate naddala oyo omukyala eyafiira mu mbeera nti oba yafiira mu byakikyala agenze mu ddwaliro mukazi wattu ye yeetutta ate bamulongoosezza biganye. Mukwano nakubidde abantu abawera 1500 amasimu nkubuulira amazima ebintu birungi si birungi yongeramu amaanyi. Abantu omufu afuna sympathy kati ate oyo jjukira nti waliwo nakiri embeera mwe yafiira. Ate abo abafu ababufudde kibwatukira simanya za accident. Omulonzi oyo gw'olaba muzibu. Mbadde nkusaba va mu kalulu ak'okumenya amatabi ne banyeenya amatabi ge bamenye ku miti bivulu bidongo, genda ku mu kalulu akayita wansi nga musisi. Abalunnyanja nkubuulire baali baagala Hereni. Oyinza okwogera byonna ku Nampala naye nga bo balaba Hereni. Ne t-shirt bamobilize bwe baba banoonya akalulu bambala za Hereni. Nkubuulire sympathy eri mu kalulu k'omubaka aba afiiridde mu ntebe. Ne yali tamuwagira aba amuwagira. Nze nalabye dde wano baminisita ab'enjawulo nga babagamba ye bannange mugende Kalangalamwe, abamu nga bajjayo n'obutambaala ne bakaaba bajjukidde Hereni. Fulaga beera bamuwagira ow'enaluma naye balimu eri sympathy ate ku oli eyafa. BMP baabayise dda abali ku Buganda ko kasi bannange mugende Kalangala muyambe buli muntu yeebuzaabuza bwebuzaabuza. Nze omuntu nsaba kunsonyiwa kubanga ndabye bagundi bange bamobilize bangi ne ku ttiimu Namere ku mukutu oggulo lyonna obwedda muyomba leero mukedde kuyomba nti Honorable Namere lwaki toli Kalangala lwaki tosse kutuwa ku vibe. Bannange mbabuulira amata gange gayiika. Maama wange yafa ndi muto. Buli bwendaba omukazi afudde n'aleka abaana. Bannange eyebeera tekiniko knockout. Nnyinza okuba nga sirina maanyi na bugumu bunaayimirira Kalangala ntunuze emmundu mu famire ya Hereni Nakimuli. Oli gwe baaleeta oba byavaawa oba simanya byabadde bitya, oyo gwe baawaayo nga famire. Nalowoozezza okugenda nninnya ekidyeri ekyatambuza omulambo gwa Hereni. Nze nkirinnye nga nkizza Kalangala ng'ekintutte kutunuza mundu mu famire ya Hereni na candidate gwe baleese nennemererwa. Ekyo nsaba munsonyiwe mikwano ndekumite. Nze Commander 001 NRM stock empya naye ku luno nafuuse ettumite ku nsonga eyo. Ku nsonga ya Hereni Nakimuli mikwano nafuuse ettumite. Omutima gwange mulwadde nnyo eri omukyala afudde n'aleka omwana omuto. Olina kirina ekkoona we kinteeka nga nzibu nnyo sejjajje kunnyonnyola. N'olwekyo abawagizi bange nalabye batiimu Namere bannange mbeegayiridde temuntwala bubi era candidate waffe mumulwaneko mumuyambe. My sister Aida, you know I love you. Ne mu kalulu president yankubira n'ansaba essimu yo nenjimuwa era naawe nenkukubira. Abantu bakuba bannaabwe ebikono naye nagiwaayo naawe sikulinaako buzibu. Naye maama nsaba onsonyiwe. Ekigambo kya Hereni kyangejjako ntuula nnyo mu editi yaakyo mukwano. Bwe nzijukira omwana we nga bamuleeta mu Parliament nga bambi ayambadde akakaaya ka uniform k'essomero ng'ekimuleesezza njole ya maama we eri wali. Nedda mukwano. Nnyinza obutasobola kujja kutunuza mundu mu Nampala gwe baleese gwe famire ye gwe yaleese.
simumanyi nnyinza n'okuba saagala kumumanya naye nnyinza obutasobola kumutunuzaamu mundu nti nnoonya kalulu ekyo munsonyiwe it is a personal challenge munsonyiwe naye nga sirina buzibu ku kandidate ababadde bayomba twetaaga vayibuyo weyitawa sitooko mpya nga tonnajja tewali nsonga ndala mikwano ensonga eri emu enfa ya Helen singa Helen abadde mulamu nga Aida yamutwala mu kooti nti oba bino ebyokubba obululu simanya biki n'amugjayo singa natuuka dda singa nkanoonya n'okusinga Aida akaba election ye naye ekigambo Helen enfa gye yafaamu afiiridde mu nsonga za kikyala afudde kibwatukira alese omwana omuto nze nakubidde abakazi bennekakasiza ddala saagala bogeranye n'abakyala bange president yali byankwasa nga babagoba ku ttaka ery'ebinazi ne tubayamba nampalooya we madamu kikyoncho n'atuwa honorable keke ne tubayamba nabakubidde bakyala beenaabwe mwera bajagala naye ng'era owulira boogeza ebirimi nti ate munnange nga bw'omanyi oli muzadde munnaffe yafiirwa omwana kati ono gwe yatuwadde ate tulaba kijja kulabika bubi obutamuwa bannange sympathy ebeera ku mubaka afudde nga mubaka era nja kusaba mukwano ekisooka onsonyiwe si nti nalemereddwa mu bubi naye abamumanyi bamanyi nti nina ekiwundu kyange ng'omuntu ku muzadde afudde nga mukyala nga muto n'aleka abaana nga bato ekyokubiri vayibu yo naaligireese naye munnange bwe bityo bwe bazze naye osobolera ddala okuwangula Aida towuliriza muntu akugamba nti nampala talinaamu mukwana akalulu okalimu namufu akalulu okalimu na Helen Nakimuli genda make a case for your candidates yogera n'abakyala abo abakulu va mu bivulu va mu bakozesa drive sika ekalulu nange nazikola but 2 weeks to the election nemmanya nti obudde bwazo buweddewo nenzikirira mu kalulu aka akatambulira mu ttaka akalinga empewo mukwano ke kalulu k'oba ogendamu bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekuna ku News Park channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba